libadde essanyu Derrick Ddungu amanyiddwa nga Lucky Man ng'awangula omusipi gwa kilo 7 oba guyite middleweight ogwa Corporate Boxing mu lulwana oluteekeddwa ku Lugogo Indo Arena. Ono okutwa ku buwanguzi buno akuba Shakibu Butwa ekikuba entonziriranga mu luzannya olwokubiri mu lulwana olujjumbiddwa abantu abangi. Omusipi guno gumwambaziddwa Moses Muhangi, pulezidenti w'ekibiina ekituuka emizannyo gw'ebikonde mu ggwanga ki Uganda Boxing Federation. Bira bulungi okubanga Katonda padde omukisa guno n'empangula fight eno era nga kusooka nebaza bakochi bange ne jimu yange gyentraining nga Masco abasponsa bange aba Fasil bebala okola omulimu ogw'amaanyi era kyemanyi sibaswazizza. Lucky Man agamba okutwa ku buwanguzi buno tekibadde kyangu wabula okweteekateeka obulungi kye kimuyambyeko. Nasoose gendako mu spa nembeerako ne famire yange ngendi kumpi era bwe bali wane mabega babadde nange so bakochi bantegese bulungi training tukoze ennungi era obuwanguzi badde waffe. Ennwana endala ezizannyiddwa Douglas Kalule awangudde munnansi wa Congo Athuman Tibisama. Babu Yusufu naye awangudde munnansi wa Congo Yannick Manda ng'amukuba ekikontoziriranga mu luzannya olwokuna. Herbert Matova akubye Anafi Zuberi ng'ate olwana wakati wa Bashir Sekanyo ne Fahim Mubiru lugweredde Maliri. Mu ngeri emu ne Uganda muzannyo w'ebikonde eby'ensimbi Abdul Njego awangudde olwana lwadde Kenya ng'awangudde munnansi wa Tanzania Amis Juma Sulemani ng'amukuba ekikontoziriranga mu luzannya olusoose. Gesaawe